Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako. Leero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Olunaku olulala era olw'okwekweka olw'okwekukuma olw'okubeera kudduka newankubadde tetulina musango. Naye njagala mwenna okubeebaza olw'okusiiba abakatuliki nga nze n'abasiraamu. Kya kitiibwa nnyo Katonda yakikoze ng'akigenderedde. Ffenna ab'amadini ag'enjawulo okwesanga mu kiseera kino nga tutandikidde wamu okusiiba. Ekyo njaga kitucommunicatingire sinsobi ebintu ebimu Katonda abikola oba oliawo to bringing together. Atulage nti wadde tuli madiini ga njawulo naye tulina ebizibu ebimu, tulina n'ekyokuddamu kyekimu. Era ekiseera nga kino kitwetagisa okugatta emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe n'obwongo bwaffe tusobole okukola ekyo ekituufu ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Olunaku lwajjo twayogeddeko ne Parliamenti y'omukago gwa Bulaaya, European Union Parliament, era ne twanja ensonga zaffe newankubadde Parliamenti eyo yabadde eyise ambasada wa Uganda mu European Union. Baganya ogendayo. Ejjukira nti ambasada akiikirira Uganda mu European Union ate ye muzungu. Museveni yalonda mukazi muzungu yakiikirira Uganda, naye ngera bwe mumanyi yalonda abantu olw'ebigendererwa eby'engwaje ng'omuntu. Naye kubanga yabadde talina bwayinza kunnyonnyola bikolobero bibakoze ku bantu teyabaddeyo. Twabaddeyo ne twanja ensonga zaffe newankubadde bo bagezaako kibrushinga off. Njagala mumanye nti ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga g'e Bulaaya, Amerika ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza oku making sure bakistopinga. Obumenyi bw'amateeka n'okutuna okunyigiriza bugenze mu maaso nga tebulekedde awo. Olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusaba okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna, naye mu butaba na nsonyi obw'ekiteeka ekyawaggulu Museveni yastopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyono kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbagaliza ekiseera eky'okusiba ekirungi. Mukama abampera omukisa. Mwe baganda bange abakatuliki n'abakristaayo bonna, nammwe baswaba tubagaliza swamu ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okufuga Uganda ojja tuuka obiveeko slowly by slowly. Tetulinawo wadde kupakuka. Slowly by slowly ojja genda okakasanga obivuddeko. Obwa president si kyekintu kye tugaba, si kye tuzannyirako. Uganda yavadda mu biseera bya try and error ebya Idi Amin. Tetukyasobola kugezesa ggwanga. We cannot get a president out of popularity. Twakiraba ddati tekikola. We cannot get a president out of excitement. We cannot get a president out of fantasy. Simanyi dreams. We only can get a president who is ready to be president. Commander in chief. Commander in chief. Wamaji. Kati goje oleete obukooti. Ntiyagala ba commander in chief. Owaffe ba major, ba brigadier, ba captain, ba general, ba lieutenant. Gwe, you, mujja tunyiiza. You will make us annoyed. Ebyokufuga Uganda. Naye olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna, naye mu butaba na nsonyi obw'ekiteeka ekyawaggulu Museveni yastopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyono kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe. Ng'ogambye nti Museveni talina nsonyi gwazirina era ayagala ennyo Dr. Kizza Besigye, tubuulire mu kalulu akawedde wa Besigye we yateeka omuntu w'otaateeka muntu. Tubuulire kuba wano twakulaba BNRM bw'obeererawo ewa maama Rebecca Kadaga eyayisaawo egirimiti abeezezza Museveni mu ntebe tewateekawo muntu.
Lukwago yakola ki Ssemujju n'ababaka bonna abava mu kibiina kya Besigye. Tubuulireyo gw'otaasimbako muntu. Wali otuukiriza mission yo yaggwa kukuba credible na organic opposition. N'ogimaliriza oli ku kavooya. Kati essaawa eno ovaayo bw'osimpasayizinga ne Besigye. Lwaki oyagala bannayuganda beegatte okulwana entalo nga wano gwe tosobola kwegatta ku balwanyi banno mu ssaawa ey'okugabana ebifo? Obuluvu bwo walwanisa Dr. Kizza Besigye n'ababaka be. Omusajja gw'omanyi obulungi ayina contribution n'ejjinja eddene ku struggle. Gw'omanyi obulungi nti ayina n'abaana baalabirira. Ebifo byonna bye yali afunamu n'okukamawo okulaba ng'abeezaawo obulamu wateekawo abantu okulaba nti omusuula ekigo. Olwaleero ovuddeyo ote ebinnyo naawe mbu weegatta ku bantu abasimpasayizinga nti Besigye Museveni yagaanye okumusabira. Gwe yalwanisa ababaka be bonna n'obamala mu Kampala tukugambe tutya. Mbw'oyagala nnyo Besigye gwe wakakyalira Besigye emirundi emeka. Amaka ge tomanyi gye gali, famire ye tomanyi gy'eri. Osimpasayizinga kati olw'okuba bannayuganda bakugjeeko ebirowoozo bakitegedde nti gwe ne mwami Museveni mulyamu eki. Mission yo yakuwuddiisa bannayuganda kubabuzaabuza kubajja ku mulamwa. Kadingo weesonyiwa abantu. Abaana b'abantu b'ossizza bamala. Obudde bw'obumalidde bumala. Gwe beera mwekizaliiro zo, lya musimba gwo, zimba apartment, baganda bo beekulaakulanye, naye ekikolimo ky'omusaayi gw'abaana b'abantu be wassa Kadingo. Mujja kukigabana. Wamma ayagala okugenda. I saw people making fun of this gentleman. They posted a video in solidarity of raising a wheelchair for this gentleman. When I visited the comment section, it was a different story. Why is the cameraman shooting from behind? The wrong version of King Congo, African King Congo. Why? So people left the matter and went to something that doesn't matter. But they were just trying to raise money so that this gentleman can at least get a wheelchair and make his movements from one place to another as simple as possible, as easy as possible. Where's humanity? Where's that African love? Where's that African support? Where did we go wrong? Welcome to Africa. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.